Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabalegenda maaso n'okubeeranga mu kyatulaba yonna gye musinzira okubeeranga muri ku Bukedde TV1. Tukyagenda maaso n'okubeeranga tutambula nammwe mpola mpola. Shetu yongereyo obadde kyatugamba nti Allah jalla jalaalu ayina ebintu bye yatuwa bwe tusobola omulabirako ne tumanya amaanyi ge nga bw'atonda ebintu ebyenjawulo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Gwe wennyini bw'oli bwe tukomye nti osobola okubeerawo nga weeyagala nga tojulira kubumbibwa nga mulala. Kituufu. Ate n'ekirala Allah kye yatuwa ekyewuunyisa kwe kubeerawo ng'olinga bw'oli sembajja waabwe nga bwendi kyokka oli n'alaba omwana anvaamu n'aga omwana yafaanana kitaawe. Obwo okko obuyinza abuyina Allah subhanahu wa ta'ala. Nago ono afaanane ono tafaanane. Ate n'atuga nti lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah tabaraka ta'ala yatukola yatonda omwana Adamu mu kifaananyi ekisingayo okubeera ekirungi ennyo. Kitegeeza nga bw'anaakola Allah by'ayagala tajja muzza mabega buli kaseera ajja mulinnyisa madaala. Naye buli lw'omwepankirako thumma radadnaahu asfala saafiliin. Allah abeera ajja kukkakkanya olukakkana lwonna. Abadde anaaba amazzi agabuguma, abadde asula mu ngoye nga ngolole, abadde akola ki? Allah akukkakkanya olukakkanya olwa wansi, ennyindo yeeteekebwe ku kisenge nga bakuziise, n'oluba lubeere ku kanankani akateekebwayo nga luli ku ttaka, esanda zikoze eki? Zikuddwa ku mutwe. Ekyo weekiri kati, weekiri enkya n'ejjo kyabaddewo n'emyaka egyabaddewo. Naye Allah mu kusiiba akunoonyaamu ttaqwa. Obeere ng'omutya, oyongere ne ku mirimu gyo, ogyongere otya. Shahru Ramadani alladhi unzila fihi al-Qur'an. Omwezi guno gwa Ramadani gwe tulimu guno mwe mwakkira Qur'an. Naye nga si muzannyo. Allah yakuwa sababu lwaki yagissa, yakuwa ensonga lwaki Allah yassa Qur'an. Hudda linnaasi, kulungamya bantu eri ebitonde. Wallahi omanye omuntu okere ku makyo oleme kwatula kugamba nti bakatonda bali bameka. Basatu. Omusiraamu ng'ate naawe wuwo okujja omukyala n'akwanjulira n'akugamba nti nno mu nju muno muli abasajja babiri otuula naye nga tozijjamu. Tosobola. Oyinza n'okukwata ewali ejjambiya. N'okukwata ewali ejjambiya ate n'okwata ekkuba eddala. Naye mu kusiiba muno Allah atunoonyamu ki? Kumutya. Taqwa. Ate n'amala era n'atubumbabumba ne tutatya. N'abagamba nti ayyaama ma'dudat. Ennaku mbale bubazi. Allah yakitukolera ennaku zino 30 twagenda mu training. Ogenda okuvaayo ng'oli mupya ng'oteredde, kubanga kyakulabirako kye ŋŋenda okubawa nti teriiyo muntu ayinza kumala nnaku 30 oba 29 nga talidde n'atafa. Kituufu. Omuntu aba yakoze nnaku 7 mukaaga nga talina kyalidde abaafudde. N'ekyokulabirako ekyokubiri kye ŋŋenda okuwa, tosobola Faridu kubeera nti nno zze wano omaze omwezi mulamba nga tewalaga gy'olaze nti olina safaari nga tebakulaba ne guyitawo n'okomawo wano ne batagoba. Oyinza n'okusanga ebintu ebisinga byagenda dda. Kitegeeza nti ennaku ezo nnyingi zikumala okuva ku kibi odde ku kirungi. Eyo training ogifulume nga Allah byakuweereddemu bingi. Omwezi guno gwa Ramadani gwennyini Allah tabaraka wa ta'ala yenkanyankanyiza omugagga ku mwavu. Atya mu kusaala. Ffenna bwe tuba abasiibi Allah subhanahu wa ta'ala yategeka omulyango ogw'omunaana baguyita babulayani. Kakati bw'obeera ng'olina ssente empitirivu nnyo nga nange sirina nnomba bulombi naye nga wasiiba Allah nakkiriza gwe omugagga ekisiibo kyo n'akikkiriza nange Allah nankisiiba n'akikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala gwe ngamba nga yakkiriza okusiiba tuyita mu mulyango gumu kubanga gwonna gw'abasiibi. Okusiiba Allah waatuuliza omugagga n'omwavu ku ttebe etya? Ku ttebe. Ate Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola mu kugenda okubeera nti atugamba okusiiba. Yatulubukum hafitha. Allah atunoonyaamu bugonvu kubanga ebikolebwa mu kusiiba byonna na wano tubadde tubikola. Mulimu abaddu ba Allah batya Allah. Nga bwe twasoose okugamba nti okutya Allah okusiiba si mawulire.
byokoleddemu owulidde kubanga ebikulu ennyo mu kusiiba kuno oyinza okwerekereza okulya n'obutanywa naye ng'ebiddirira ebikulu siyam kusiiba kwennyini wa qiyamu n'okuyimirira tuyimirira ddi omuntu yenna tujja kukijja ku swala zino eza faroka nti omuntu buli lwosiiba n'otasaala okusiibako edda riwaya zabangawo ntekutuuka nkufu era nga baga nti kati tosiiba n'otasaala otawandya naye ng'emirimu gyawukana owulidde Allah subhanahu wa ta'ala osobola okusiiba naye okusiiba kune kubeera kuwewufu kubanga ibada zikola ki tosaala owulidde oba oliawo Allah alina obuyinza obutakkiririza ddala kusiibako kubanga Allah yakola ki kubanga yatuga asiyamu li wa ana ajiz bihi okusiiba kwange era nze nkugabira ki empeera owulidde kakati gwe okwerekereza byonna n'osalawo osiibe wallahi muba muteekeddwa okubaamu ebintu byonna omusiibi omutuufu alina kusaala ssebo omusiibi omutuufu alina kusoma Qur'an kubanga yakira mwezi guno gwa Ramadan ate Allah yakikola ng'omwana Adamu wayolekera amazambi go gakakasa nti emyezi 11 gyonna mbadde njooga Allah alina okwetonda eri Allah akukikola atya ekyo okubeera nti ayolese ensi yonna naye ng'asinze kwoleka Allah we kubanga yamanye ekimuli mu kifuba omuntu oyo agoba Margaret n'amugaata oddamu n'okuba ku simu yange ngenda kusiiba linda ekisiibo kikole ki ne bw'aba Mariyamu nga teyamuwoowa amugamba gwe tomanyi nti tusiiba omuntu ne yeekooneramu ddala sitampu bwe pa gyebbanga lyonna mbadde nkola ki njoga Allah naye omwezi guno gwo gundekere afuna obudde obuuliza ku Qur'an Allah tunoonya mu bugonvu ddala ddala mu butuufu semba gye yalidde ddaaku yange essaawa zino mu butuufu nagonze sikyayina gasitula kintu nyina kubeera nti bwe wabaawo omusomo nga ndi musomo Allah agamba ki owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ki ke kaseera kokko omuntu waddira eri Allah we n'okutunula mu Qur'an n'okugendako mu ddarasa abantu bali bize muganda wange mu bintu ebitaliimu ne mubeera mu muzikiti nobeera n'osaza abantu 7 ng'abalala bali mayumba gaabwe naye olw'obuyinza olw'obuyinza bwa Allah mu bukulu bw'okusiiba wallahi kasita bagamba nti enja kusiiba nga gujjula kati ne tubaako ekintu we kitunyigira muli nga ate tetukkirizibwa kukyatula basheekhe bange bakinsomesa bulungi omanyi mu Uganda muno nnyinamu basheekhe bange abansomesa weebali ate ne benjagala wadde nti nange ndi wano nnyina kyenyinyonnyola owulidde kubanga obudde bwe buziba nga Sheikh Muhsin kiti simuwulidde mbuyeerako ekikyamu yali mu programu yo imaamu kyeyo ne bwe siwuliraho kumuze mbeerako obuzibu Sheikh Sulaimani Nkata bwe simuwulira mba n'emitawaana aw'emitiyana mba n'obuzibu abasajja bategeera Allah ne baawula Allah bye bakola ebirala be babimanyi naye ffe nze ndabira ddala ng'abantu bali ku ekyo Allah kyayagala n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati kaliko enjigyeko amthaali ezo ebyokulabirako ebyo byenkugambye nti abantu bwe bajja ate basheekha abo baatusomesa nti leka kumugaga obadde tosaala genda n'okusiibuluka tokola ki kuba si gwe omuleese kyekiri kye twatandikiddemu obukulu bwa Ramadan omuleka ye najja ne bw'abanga tasiibye ne bw'abanga si musiraamu kuba tojja musanga eri gy'abeera mu betingi muki osobole okubeera nti omukolako daawo ate bano abaasiibye oloseko bakolako ddi abaluwa abantu abeera baasiibye bali bwe banaalya emmere y'abantu okulya kirala kubanga ne Allah subhanahu wa ta'ala yabonereza omukyala n'amulangirirako omuliro eyamu embwa amazzi naye embwa muntu naye embwa si muntu naye ate omuntu
kitegeeza omuntu ye tuba tulina okukolagana naye mu bulungi okusiiba Ramadan ye muntu wayogerera wakwatirako mu nsawo abantu ne balyako ku kikye nga ddala Imaamu agambye nti wano tewali bogoya oli najjayo 1,000 n'ayawulwa 1,000 ku 200 n'awaayo ng'ekyalaba kyekisaana Allah naye 1,000 olwo wallahi agenda dusinkana mu maaso ga Allah kubanga obukulu bw'okusiiba entandikwa y'okusiiba Ramadan kintu kyava mu kigambo kiyitibwa ramullah ekigambo ekyo Allah we yaksiza etteeka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutandika okubeera nga tusiiba kyali kiseera yange ennyonta eruma nnyo Abarabu kakati bo ne bagamba nti kuba bo baali bakiteera kiseera ekyo nga bakozesa kigambo ekyo nga kyekitegeeza ne bagamba nti ekijjidde mu kiseera kino katukituume shahari Ramadan omwezi ogw'ennyonta sekambadde nsabaawo nyininyini bwetuba tukomawo oyongerewo gaziye lwaki omwezi guno baguyita gwa Ramadan kubanga ate mu mbeera embi gy'otugambye nti ekyeya kyali kingi ate Allah n'abagamba basiibe katuwumulemu katono nnyo tugenda kubeera nga tukomawo tukyali mu pulogulaamu yadda ku makya Allahu Akbar